Oliwa. Tomukubata. Nenda. Tomukuba. Chawa oberawa. Tomulaba. Noye nyini muyaye. Omukisangani tomanyiyo. Eriwo ogenda kaligubi. Ntiadde n'ebbaluwa z'eddwaliro gye yagenze Mulago Katoli yamusuzizza mugambo wayi kwata omwana w'omulambo gw'omukole ki munviire. Omuntu ng'obeera ku kitundu n'ofiirwa tewali asobola kukulekerera. Ate nze gye mbeera omulambo zadde yeetaasa aguleke wadduke. Kyabambi naye tumubuuze engeri gy'abadde amutambuzaamu. nedda sirina ngoye endala taata yadde bbaaga kati kyekikuweeseza omwana omusula baneete muntegedde osobola okutuuka eno mbadde nzikirira osobola okutuuka eno wamma Omuntu ng'obeera ku kitundu bw'oba ofiiriddwa abantu babeera ku kitundu oba kitegeera toyinza kugamba nti no ku kitundu kw'obeera toyinza kugamba nti ku kitundu kw'obeera tolina bantu b'okolagana nabo omwana n'afiira mu kikajjo n'ova mu kikajjo n'amasuba n'otambula paka eno n'omulambo okuva mu kikajjo paka eno emulago byabadde bwe biti bansiibudde jjo ndooza bo banga balaba tajja wona kuba bangambye ali mwafima nedda mu Katonda mugulu omwana afudde bukyakuba ne ku ssaawa 9 tumututeko mu ddwaliro ne mukwano gwange Farida nga bawanise n'eddagala mbundigulenge ebbali mulago mupya mwakyuti tebakuwa mwana nga babanga talina kumala kufa anti wuliriza byabadde bwe bitisebo nze tebampadde mayiti omwana bampadde mulamu Bukenya sina namba ye olimba kyamani omukisangani zeri wange gye mpangalira bamuyita ali side ki omukisangani toka mukisangani gye batunda embizi gye munywera obuyaga ate nze gye mbeera Teza tomukuba. Ekeza omukyalo omumanyi ono. Bagamba mukisangani. Weri mukisangani eri musajja wansi. mbadde ngeze nyonya kyakuba oli abaddeko awo ennyonta ekuluma ng'ennaku ziyise tolya mutwaliro maze ennaku ezo ewamwewa kati nziramu ewamwe nateete kati gyobadde osulawa wano gyosulawa mu kikajjo neggwe twogerenga abantu abakulu omuntu ng'obeera ku kitundu n'ofiirwa tewali asobola kukulekerera ne bw'oba omazeeko mwezi ekintu kufiirwa kubeera kufiirwa taata we omunoonya nebode naye ng'afiiriddwa biri byonna byonna obiteeka ebbali mbadde nkomawo ondabyeko nga nziruka ssebo era nnyibwe mugambe njagala bwenjako omwana ye wuwonya neda tomukuba neda bana egembagamba ge mazima lwaki omulese wano wabula sirina kyakwogera sirina amayumba ye amayumba eyo gyakugamba bona bafu ate babuzaabuzaako omulese wano
Kyabambi Adamu Sudde Adamu Sudde abadde atukubya akavulu abadde atukubya akavulu ka maiti wano mwana mufu mufu toyinza kubanga anyoka kensu Aziz ate omukyala atasudde wano bambi omwana omufu bambi omwaka gumu n'emyezi ebiri n'emyezi ebiri oli waawa abadde asudde omwana kyawa kino leke kituufu naye tamukuba jini akakana kubanga oyinza omukuba nkubidde osi nagamba taliiwo naye mbadde njagala kati mujje wano n'omwana we mutwale ku polisi kati polisi wali bo bajja kukola ki bajja kukola ekitandika abantu bagenda kukola ki bagenda kwata omwana wo dayo omwana wo gwe akwata omwana wage amutwale ku polisi Junior kakana baba bitononera erinnya kigenda twala maiti yo tutyewo bwe abakazi basudde abaana funa kasoda tumbaavu gyayiseyo nayo bagundi eri bayaye tomulaba noyo enyini muyaye omukisangani tomanyiyo eri bogenda kalidubi jaze naye motoka ebikadde ebinje oba siwuwo bwaba siwuwo nga bakuwadde eddiru nakyo yogera azo kwa siwo okuba siwuwe David weewaawo ffenno wano wetwateeka essira era amaanyi gaffe wetwagawummuza twagakuŋŋaanya tugateeka mu kisero kimu era ekiseera ekyo kyetulaba n'obwegendereza ekisero ki kyenjogerako ekyokuzimba eggwanga lyaffe n'okubaako ne kyetwongera ku ggwanga lyaffe mu bulungi nga tukoppa abo bakitaffe abaatusookayo then tutambulira mu bigere byabwe okukola kye kimu ekyo nno kyebazi batusomesa ebbanga ku MRLife kwendi amanyi abamitamitani Krabongo oba Rima Sam olwaleero nsinzidde wano Makindye wadde nno gwe atulabire ewala nyongera okujjukiza nti Makindye munene nnyo ekitenkanika waliwo kamakindye kali abantu ke bamanyi akabeeramu amasanyu amangi kakati ata neewuunya nnyo okubanga Makindye ako kabuutikira Makindye yenna era omuntu bw'omugamba nti ndi Makindye agamba eyo wabeerayo ababaa eyo wabeerayo amabaala eyo wabeerayo kino ne kino nedda Makindye ono munene nnyo lwakuba ndowooza akafa akaasooka otutumuka keeko mu trading wali kati nnyo tekawezaako tekawera na mayiro naye akafaako no kamaanyi nnyo okuzaama sinzidde Makindye Luwafu Bukeje zone era nonno gwe wano wentudde we wa mukama waffe kitaffe omukumakuma waffe era omukulembeze nze gwe sitafuna buzibu wadde n'omulundi n'ogumu chairman bingi mubirabye omukyala omwana yamuleese omwana mufu amusudde mu bitooke eŋŋuumi enyoose bitogi bivuddeyo nze nno
mukulowooza kwange singa tewabadde bukugu bwa mukulembeze ate osanga twandibadde n'emirambo ebiri ku kyalo. Katonda yatutasiza ekizibu ekyo ne kisolovingibwa. Nzize wano okwogerako ndi kitange atuwulire ku nsonga engeri gye zaaweddemu yezifolowinze kuba zaatuse ffenna ne zitulema n'azeetikka. Wuyo ku poliisi, wuyo mbannamateeka, wuyo kugamba njagala tulambulule ekyawedde kitya. Gwe munanga ali eyo osanga nawo olina engeri gy'osobola okukiyigamu. Bino ebintu emboozi nga zino zibaamu omukyuzi singa oziwa obudde n'obwegendereza zisa okutaasa akati abaga maaso awo. So tusimbudde tambula naffe naye kasooke kweyanjula. Gyebaleko taata. Kale ssebo naye gyebaleko ssebo. Obulamu bulungi ssebo mugyebaleko. Amanya Musisi Joseph nga nze ssentebe wa Bukejje zone mu Luwafu parish. Maliddeko ddala emyaka mingi kuba nagenda kakiiko nga ndi omuwandiisi ndoza nga nkyalina kwesifo. Kati nemba nga nzize mbe ntambulira mu bukulembeze okulaba nti nsobola okuba nga ntambuza ebintu ngaera bw'obiraba ate n'abantu okunyongera okunteekamu obwesige okulaba nga mpeereza. Yesebo kakati otera okwambala essaati ze twandiise zijjento. Entalo z'oba otaakiriza ezimu teziyuza masaati. Oluusi okutaakiriza entalo oba okuluŋŋamya oba okusala emisango tekyetaagisa nnyo kwekwata n'abantu. Biseera ebisinga byetaaga bukakamu nakozesa buwongo. Biseera ebisinga bw'okozesa obuwongo n'obukakamu owangula bingi. So si buli kimu nti olina kwesika bwesisi nti kino kibeere bwe kiti kino kibeere bwe kiti. Omukulembeze alamuza bwenkanya, omukulembeze taba mu luvu era omukulembeze taba mu nnanfuusi. Taba kirira mu mpiri bbiri. Omukulembeze abaako ekisa ekyo kiviira ddala ewa Katonda kubanga ffe tukkiriza nti obukulembeze Katonda yabugaba. Olunaku lw'eggulo. Lunaku lw'eggulo era nalwo ndwebaliza Omukama kubanga ebintu ebimu bwe bigwawo ku kyalo nga toliiwo osanga ebizibu bingi okusolovinga nga ate byamaze okubaawo. Naye oluvannyuma lwa ssaawa zabadde nga nnya nenfuna essimu okuva omu ku batuuze bange nga ngamba kyeyamaani oli luddawa ne mbagamba wendinadde mange eyo ng'era nina ebintu byentereeza. Nanga nti wano omukyala asudde omulambo agusudde mu bitooke ate abadde adduse naye tumukute tumukomezzaawo. Kale bwe nawulidde ensonga eyo nayanguye mangu naye nga siri excited kya mirundi ebiri. Waliwo okwanguwa mangu n'ogamba aliwo atugere tumukube abamu batera okukola. Naye nga bw'oba otunuulira ensi eno bwetambula oba bwezeebeerawo abantu tuli mu nsi tetwenkanankana. Abantu abamu balina ebizibu bye batasobola kubuulira abantu naye olina olaba nga ali mu nsi aliwo ye ku lulwe bw'owuli abagamba abeerandiza. So kakati omukyalo ono kye yakoze tekyabadde kirungi naye nga nagenza obifolonga egye nabiruddemu nnyo nti omukyalo oyo yabadde ali mu kweyiiya kulaba ekintu ensonga gyekola ki gyeneggwera. Naye nga mu kulaba yadde azze n'omwana ono nga bimusobedde ng'alabika asazeewo okufuna wamuteeka ye abulewo oba ajjire mu bantu oluvannyuma abalala balabe ki ekigenda mu maaso. Waliwo ayambyeko gamba nti katumuwe tumufune wali tumuziika ekitaasobose. Naye kati abantu bamulabuukiridde ne bamukwata twagenza omubuuza ng'ebimu byayogera olaba bituufu naddala ng'amannya g'omwana kubanga kye nalabye era we namusaasiridde on'okutandika obutamujajinga nnyo nti yadde n'ebbaluwa z'eddwaliro gye yagenze e Mulago ng'asuubira ajja kufunayo obujjanjabi. Kati e Mulago bwe yatuuseeyo nga bw'obimanyi bamuwandiikidde genda onoonye eddagala lino. Kati bwe yakubyemu nga talina wadde n'ennusu. Kati kye yakoze ndowooza n'agamba kangene ngiye kwe kubaka omwana we n'ebbaluwa ze n'avaayo e Mulago n'ajja. N'asula ewa mukwano gwe esaidi ze ye Masajja bayitayo bakyakalako kambuzaabuza nnyo mu Kikajjo Masajja. Waliwo omukwano gwe yamuyise badde wange yangenze n'ensula ya badde wange kati eventually bubadde bukya omwana n'akola ki n'afa. Kati oli yamusuzizza mugambo wayi kwata omwana wo mulambo gwe mukole ki munviire. Kati ndowooza kwe kutandika okupalapalanya okulaba naye ng'omukyalo oyo oluvannyuma twafunye amawulire ng'aliwo amumanyi obulungi
abadde akola n'okuliraanawo ng'agamba naye muntu abadde wakweyiiya bano abakaboozi wali tuyitawo wakiwa ku militale era nga bamumanyi abadde atunda akaboozi naye nga bamumanyi kati kirabikira oli yaddanga miti kyama nedda gwe kyoba okola tumutwale eri gy'abadde ali waliwo banne bajja mukola ki muyamba naye okusinza kye naladde ndabyeko abantu badde bamujajinze mu ngeri batayise n'okwagala omukuba bamukubye nendaba omukazi afiiriddwa omwana ate batandise omukuba ekikulu bamubuuza ebibuuzo bingi onaabuuza n'atuuse n'omubuuza nze n'atanziramu paka lwe bamugambye nyabo oyo ekyamaani w'ekitundu ate onayagala abeeko byaŋŋamba basinda bimalayo nga tebamubuuza nageza okuba nga ali disparate nga yenayina bimusobedde nga yeetaaga kuyambwa era Katonda nannuŋŋamya bulungi ne ŋŋamba nti kati wandi tujja bimalyano olw'abantu abangi nga tebeeyongera kola ki bulomooza mulambo gulwa ndi gugwe tabuuza naki kibadde wayagala kuba bukubi ne nkwata omukyalo oyo ne twambuka mutwale ku poliisi kyankoze bulungi nnyo okumanya abantu bazibu twatuuse ku kkubo wali omukyala naŋŋamba kyeyamaani naye njagala kasoda ne mugamba akaba muweka soda tomugulya ne bagamba nange however much nti alina obuzibu bwatuuseeko naye muntu yeetaaga okukola ki okulabirira naye yeetaaga osa akasoda kalina kikayinza omukolako mukudda ki aga nti ate nedda ayinza n'okuzirika biki ne baga nti ebyo mubiveeko okuzirika kinaaba kirala naye ng'anywedde kasoda kakola ki kayagala naye nkamugulira n'akanywa bulungi n'akwata era omulambo gw'omwana we ntuguteeka ku pikipiki naye ne tugenda ku poliisi kati we twatuse ku poliisi eyo ewalumala wano emaki ne tuyitawo walumala naye ku poliisi osi mukwano gwange teyabaddewo namukubidde ne twogera era nambuli ekyokukola then nasindika naye omukyala osi saidi yabadde waali ne tugezaako okutula n'omukyala okumubuuza naye mu butuufu bye twalabye omukyala aliwo okweyiiya talina wasula watuufu naye wa mukwano gwe yabadde agenze obugenzi talina namba ya simu gy'amanyi naye kenyini talina simu taata w'omwana gwagambe omwana eyafudde talina namba ya simu kwanga ye atugambye nti nasemba okulaba taata w'omwana nga n'olubuto lwa myezi 4 era namusanga mu taxi naŋŋamba nti embeera eyo luwafu kasoobuuza ekizito ku miti gy'amasannyalaze kasoobuuza kizito ne mubuuza kati emiti gy'amasannyalaze tuyiseeku emeka kati oyinza okundaga omuti gw'amasannyalaze nga ekizito gweyogako tetukola ki tetumumanyi n'oluvannyuma bwe namukaziza ku kyewa kiweeri n'alabika nga agamba nti bano balabika bamanyi naye n'abuzaabuzanga nti waffe tuuza nti ewammwe gy'ozaalibwa wa nga tugeza okulaba tusobola omusalya omusajja taliiwo ayinza okuziika omwana tumusalye amagezi tumusonde sente agende n'agamba Mateete Masaka Masaka bayitawo Mateete twakubyeyo ku ssimu omuntu gwe yatugambye naye ng'alinganga apiikinga ate tamumanyi balwawo okugendeera mu kyalo kati twakoze ne mugamba nti kati nnyabo wategedde we bituuse nze ng'omukulembeze w'ekyalo ndamamu ebintu bibiri obadde ozza okusuula omwana mu kitundu ogende kwegamba nga ekiriwo nti obadde oyagala okweggyako obuvunaanyizibwa obwo okireke kati tugenda kikwata mu mateeka professionally nti omwana ono mufo kyewandibadde omusudde mu kitundu kyange tugenda muwa poliisi emutwale mu mokyale gwe oba okyasuubira nti olinayo ddala omusajja gw'oyinza okunoonya omwana agira abeera mu mokyalo lunaku lumu lunaku 2 bwe banaalaba nga tebamulabirako muntu we bajja muziika era nawe kijja kukola bunyi omwana we bakoze eki bamuziise naye oba ofunye taata we werandi gudu munamukima ne mukola ki mutwalayo naye mmanyi taliiyo kati oba okkiriza poliisi kejje tuli ku poliisi emotoka kejje bakuggyeko omwana ono bamutwale mu mokyale gwe naawe bakute era nabalagidde ne bagamba nti poliisi ono sofa ng'oggyeko abantu bafiirwa ate yakoze obuvunaanyizibwa kwalinako ebbaluwa z'eddwaliro ezo yaddamu tutemuddwa siga nti yayagadde muleka naye byazze talina waatandikira ngera obulamu bw'abantu abamu bwekola ki bwe baliwo ne mbagamba omukyalo oyo muggyeko omwana bamutwale mu mokyale ye tumuleke tumuleke abenga anoonya taata we oba munoonyeza oba tamunoonyeza amanye nti kati omwana we ajja kuziikibwa wonna wali baziikiddwa ensi yeeyongereyo atandike kuyiya bulamu bupya naye nga ndaba siraba kimusibya lwakubanga bintu byazze bubi embeera si yeeyo ayiye obulamu obupya
Cheya golowooza ate bw'okonye ku kya taata w'omwana Kizito yamulagirira nti bw'otuuka Makindye ku miti gy'amasannyalaze obuuza abamanyi kuba omukyalo oyo yavudde Masajja waggulu eyo nga yazze olowooza nga tanyona taata wa mwana oyo ye bw'atyo bwe yatugambye nti abadde anoonya taata w'omwana naye okusinziira ebyavudde mu kunoonya taata w'omwana ebyadde bigenda mu maaso nti bwe namubuuziza nti lwaki olese omwana wano mu lusuku mu nnimiro okulya n'ekkubo omulambo lwaki ogulese wano nti mbadde ngenda kudduuka kunoonya kasooda kiteeza yadde yeetaasa aguleke wadduke kubanga bw'okwata omwana wo era osobola okugenda ku dduuka nobagamba nti mukole ki mumpe kasooda naye ng'oli okutte tebamanyi oba mufu oba mulamu gwibakuwa kasoodako ne weeyongerayo kyabadde kyetaagisa kusooka mukola ki muganzika so ndowooza ne sitoole ya taata naye akola ajingirye ateeka okuba nga tamanyi maati taata wa mwana yeesebo bagwadde ku ground ekibadde kinewunyisa kyamaani nze nno ebiseera ebisinga mu mbeera bwezityo mba nnyo sensitive kubanze njagala nnyo abaana njagala nnyo abakyala byansobedde nga ndaba maama musaasira ate nga mpulira n'omwana ono gwadayagala osuula awo omulambo olusuku nakyo kinsobedde mu feelings ezadde mixed nakulabye ng'okozesa obukugu obutenkanika okukakanya abantu okuzannyira ku mitwe gy'abantu obusungu obubanuunemu ate okola amateeka nga bwe galagira mwoyo oyo bw'obadde ojja ku siini awo was already plan ogina oba wagifunidde mu kifo awo kuba nalabye ng'okozesa obukugu bw'amaanyi nnyo kati ekyo kisinziira n'omuntu emyaka gy'oba olina ekikulu kyakyo olabyeko kwaliwo experience zetuyiseemu bintu ebimu n'obiraba nolaba omuntu nga agudde mu buzere bamukuba naye ogenda okwetoloola ddala nga bambi yabadde ayineko ekyamu ku mutwe oba ki kati excitement eyo gye nagambyeko okusooka nti buli ojjanga chairman n'otwala bakuyita chairman jangu waliwo asudde omuntu owali n'ojja buzirwa kati mukwate lwaki osuula omuntu mu kitundu kyaffe kati bw'ojja already oli decided nti nga omusango olinga amaze n'okugusala naye bw'ojja n'otuuka n'omala okulaba omuntu ye n'omutunuulira enfaana ye gye yafaanana yabadde anyweddeko nene manya nti era ekyomwana ono okufa nga okubeera mu bulamu obwo lazima ngadde ateeka okukola ki okunywako bw'aba munywi kati ng'omutunuulira omukyala bw'afaanana ebigoyegoye byazinzeemu omwana ng'olaba kwegamba ali puzzled talina kiddako okuggyako okuyambibwa naye kati ate abantu baffe abamu bo bubeera busungu naye si bulungi nti obusungu obwo titubutwalirenga mu ngalo ntera nnyo n'okugamba bannange nti yes abantu bano tukwata ababbi n'okwata omubiga tumumalewo yes oyinza omumalawo ng'omulaba wano mumukutte nti mubbi era ddala nga mulina mukutte nabyo nti mubbi ne mmala omutta bulungi ku kkubo ngaawo sebo bantu bene bavayo nga bamaanyi ne bagamba chairman kituufu naffe omuntu waffe tumumanyi mubbi naye nga kibadde kikola ki kimuttisa mutwalidde amateeka mu ngalo olaba bwogenda eruzira ne famire yo n'ogireka so nze ngamba bannange nti ekiba kirungi omuntu bw'olaba muntu ena amenya etteeka mukwate muwaaba obuyinza bo bakole ki batandikira awo kyova nakoze nnyo okulaba nga tujja ku bantu bano abadde balina obusungu obuli mixed nga n'abamu tebamanyi kikibanyiiza teetaaga na kubuuza abadde ekyomulambo gulwaguguni kati oli omulala ayinza n'okuga nti wano mulaba nti omukazi asudde omwana oli nakikyusa nti omukazi asse omwana naye nga bambi kyova nasaze nnyo nemuga nangamba nti omwana yanfuddeko bufi nadde mu ddwaliro muga nti olinawo ekiraga kyonna nti omwana yadde mu ddwaliro kwe kujjayo empapula ezo ndozisomako nga ziri eredi gundi za Mulago hospital omwana yabaddeyo 13 14 ne bamugamba gwe noonye eddaga nga baliwandiise nako n'okwayo talina ssente kwe kuddukayo n'akangende nzire mu kibuga nikole ki neeyiye naye ng'atubba obulwadde omwana bamukoze eki bumujiisizza naye enkola y'amalwaliro ng'agoloza si ekiseera gavumenti etugondezeemukko ku nkola y'ebintu mu malwaliro amanene naddala ga gavumenti kuba amalwaliro ago nze ndowooza gabeerawo na misolo gye tuwa era n'abasawo basasulwa lwa misolo gye tuwa abakyala ng'abo olowooza engeri y'okuwandiika amagundi ag'eddagala enkola eyo koza si ekiseera tugidibye omuntu ayambibwe
nze nno kati okusinza ku myaka gye nnina ate kati wano wonsanze nkulidde kuno zisivangako kwegamba babuuza ba Steboni mwe mufubutukira bamuvudde mu Chana Mukaaka bamuvudde weeyo anze mbadde wano kuva nazaalibwa paka kati ne politics mulengere gyatambulamu n'ensi gye yava njirabe bwe gyetambula oluusi nze nandibadde na views zange endala ngamba nti n'obukulembeze nera si kyekikulu senga tusobola okufuna ebintu bino wammanga ne tufuna buli amalwaliro amanene nga boolaba Mulago at least buli district nga mulimu n'eddagala lyamu mulimu buli kimu ne tufuna amasomero amalungi ne tufuna enguudo kati awazzeeko oba tufuga myaka emeka seda kutunulayo kwamba oba oliawo nti mu famire yange oba nze kenyinza obutafuuka president naye kasa tufuna environment esobola otukkiriza okuweerera abaana baffe ne basoma ate nga basobola okuvayo ne bafuna emirimu egyokukola oba bo nyine beetandikirawo emirimu egyokukola ate ne bawanga kwanga obujjanjabi kye kitegeeza okuwangaala kati nga tuba tugezaako okugema luyo abantu bali bakirwanyisa okugema abaana n'olaba nti gavumenti bwegenze egema nnyo abaana okugema ne life expectancy yaffe ekoze eki erinnye era kati okuggyako nga ka accident oba ki omuntu kyanyiza kuddawo n'agamba naaweza emyaka 4 oba 5 tumanye omanyi kati tutandika kulowooleza eri ku level ya nkaaga awo nti enja giyisaamu kubanga wabaddewo buki obujjanjabi naye nga kyobadde obuuzaako tusaba gavumenti eyongere okuteeka obujjanjabi n'eddagala mukyalo ono senga yafunye eddagala wali oba osanga nti asizza omwana we kubanga era omukyalo oyo omwana nga tannalwala abaye tannajjako okugamba nti bannaye munyambeko wano na wano yabadde atoba n'omwana we kitegeeza saya gavumenti badde ekoze ogwayo n'emujjanjabira omwana yabadde ajja kujja era ayiye oba alina waakaleka n'agenda akola emirimu gye n'akomawo n'akasanga naye nga nako bwe kakola ki bwe kakola kusinza Katonda bw'aba muwadde survival ye so kati ekintu ky'eddagala kyetaagisa era otuuka mu malwaliro n'olabedde omuntu ng'ofa ebyekisiru olw'okuba tolina bujjanjabi naye nga omuntu yandibadde awona ekiraba omwana oyo ng'azibiridde bw'ati amaaso teganneegatta nakwegatta nempulira ennaku nendabira ddala omwana osanga afudde olw'okubulagajjavu naye ate nange okulaba ebbaluwa ya maama eyeddwaliro kyanaze nti omukyalo ono wadde atamiddemu wadde omwana addamuwumuza omulambo gwadduke naye abadde n'olutalo before that lwabadde alwana lutalina kubuusa maaso era bwe kiri ate nakyo kitugamba nti yadde atamidde kati omwana yafudde ku 11 omuntu nga bimusobeddeko onywa eddakiika 3 n'ogangayira so tuyinza okulowooza nti no amusuzeeko nedda nga gwe yanywedde ku makya gwe gubadde gumulabikako nga bimusobedde talina pulaani B talina kyazzaako naga musooke mumpe kalingiye n'akayiwayo kati bino byonna bigenda okubeerawo n'akasana nga bwakalabye atolokuka akatuuyo eno bamubuuza ono omukubye engolo ono amusunye olugundi kati ngaadde yeetaaga kuyambibwa pressure zamukutte n'atuyanirira ng'olabya ddala lujuuju awedde emirimu so yeetaaga kusabira nnyo si byangu kakati nga tuze kusaidia amateeka abantu ng'abo oli abadde asudde omulambo ku kkubo ng'agenze balina omusango bavunaana yes omusango gwandibaddewo naye kati ono ekyabaddewo nga sini nga bwe yabadde ng'omusango yali tannaguzza kubanga yadde amaze okuteekawo omwana n'atambula nga muli ne bamulaba ne bamuzza obutamala buseera bya kooti toyinza kugamba nti yabadde asudde yagamba nti nadde mutaddewo ngende wali noonyaako okunywa nkomewo mugjewo so senga yabadde amuleseewo n'atambula meters nga 3 oba ne bamulaba nga linnya booda agenda ne bagoba booda ne bagikwata awo oba mukyajinga okuba nti osudde ki omwana naye yadde akyali ku siini vicinity nga waakyali mbaga nti yadde alinnye booda baadde baga nti yalabika yadde anoonya booda kwama emikubiro teziyitamu nnyingi naye yadde anoonya nti senga Katonda enyamba nejja mangu awo naye kati okuba yate najja nga naye akyali omugabo onyaba okomawo kikyotadde wano tiba nemba ninoonya kasooda wano ku kkubo kati awo n'akomawo kati omusango oyinza obutakola ki kyova nze nabadde mbiraba mu bwangu nnyo omwana yafudde omwana bw'aba afudde aba yeetaaga kutereka decent burial bwaba muziise
senga baddewo obukakafu obulaga nti yamutuze oba yamusebusi awandi badde obuzibu ne kwandika ebbaluwa z'eddwaliro etwesiga ezamulaga hospital kati awo nalabidde nti tujjewo eky'omwana awumule mirembe ne maama naye agenda akoleki atandika obulamu. Naye nga ku baana abato abali eyo waliwo abagamba nti zakala nja kukasuula nze nja kukasuula kafiire ku ttale oba akaana olufa nze akakaana ako nze omulamu nagusuula eno entambula singa bakwata omuntu bw'atyo waliwo etteeka erimuvunaanira bamuvunaana tteeka ki? Amateeka jjowugo weegali titugambe woli kibaita tone nnyo child neglect omwana tomufuddeyo ate gwe wamuzaala tomuwadde best essentials ebyetaagisa nga food shelter clothing ebyo era bujjo tubakyajinga ku poliisi batwalayo ne babakola ki ne bababulya emisango gye bakoze eki gye bagize then abamu babasuula ate abamu batera kubasuula weyaba nti waliwo abantu mujja kakwata mukatwale ku poliisi mu probation office ne bamutwala mu Sanyu Babies Home oba mu charities endala ne bakulirayo kati ate abo balungi akwanga ye abamanyi nti biganye n'omwana wange ono kamuteeka awantu we banaamukola ki we banaamulabira era nza n'okujjanga mukunganyi bane basudde omwana n'amanya bamutaddewa bamutte ku poliisi e Makindye era najja ne yeebusabuuzisa ti omwana gwe basuule bamutaddewa ti bamutute mu Sanyu Babies Home n'amanya nti omwana nga ali luddawa era abamu nga bagenda mu lukujjukuju ne babalabirako eyo nabo gye bali babikola then ate newabeerawo abataagala kumanya musudde seeta akudda mukola ki kumanya naye bwamusuula ng'akyali mulamu ekyo kirungi ne gavumenti eyinza okutandikira awo naye nga tekibeera advisable oba kumala mutto oba ki ekyo kiba kibinnye bamada weewaawo chairman kati nga mukadde waffe kubanga abaana bazadde bakuze oyise mu bintu bingi olabye ebintu bingi gwe nga mukadde waffe bwe ngenda ku sayidi endala nti omukyalo oyo abadde tamanyi linnya lya taata tamanyi taata gy'abeera tamanyi mayitire gonna ku famire ya taata yafuna bufunyira obuto ye n'abeera bw'atyo paka omwana Katonda bwe yamujjuludde ng'osinziira mu kawaayiro ako mulanga kigwandikubidde bannyinaffe bawalabo n'abavubuka kati ekibuuzo kyo kibaddeko kiri sided kiri ku sayidi emu lwa nsonga nga tonnagamba bannyinaffe baani naye baffe ababazaalamu nabo tulina obboogerako lwaki ofunyisa omwana w'abandi olubuto n'otuuka okuba nti aluzadde tolina kyolabiridde n'omala okuba nti omusayi gwe guli gindi oba guli we tofuddeeyo kuba kati akaana nakalabe kadde kalungi bambi kaana kadde kato nga kamyufu bulungi kwagamba omuntu alina omutima ogw'eddiini oba ataagadde yinza okubanga ensobi yajja toba oli mufumbo naye omwana n'osalawo amagezi ng'egyokola ki gy'ojjayo omwana oyo naye abasinga kubeegaana kati oli n'atuuka neyeegaana oba alina abantu babiri basatu bonna bemwegaanye n'asigala mu ki naye ng'ate ye ku lulwe akoze sacrifice agumye n'olubuto olwo myezi 9 oluusi talya oluusi bwamala okuzaala omwana oyo asiba n'enjala naye kaafunye naye akankawo omwana wange akole ki abeerewo so bambi nabo tubanenya naye oluusi embeera y'eggwanga oba embeera y'ensi embeera ne gye tukulira oluusi ebireeta obuzibu obwo naye nga kyandibali omuntu andibadde afuna omuntu gwe yeekakasaamu era n'amanyi nti wemba nfunye ekizibu bwe kiti asobola okunnyamba omuntu gw'ogenze naye gw'omulamu obusobozi nti oba akufunyisizza lubuto asobola okuyamba asobola okubeererawo ye oba tasobodde kubeererawo akututte ewaabwe olinaku ku bantu b'omanya abeewaabwe kubanga ayinza abamu bayinza okubuukabuuka n'agaana naye ng'omanyi brother we n'ogamba gundi yagira wano brother we naakusembeza mugenda okutuuka ebbanga omwana atuuseeko waatuuse ono yekyanga nti twekebeze mugenda okumala okwekebeza nga wuwe gwe yali yeegaana so naye ng'ate abo si be bangi ennyo abantu batono abakola ki so kati nga baana baffe bapaala nabo babeereko n'obuvunaanyizibwa obwo okuba nti osobola okulondawo oba n'omanyi nti omuntu gwe ŋŋenze naye ali atya asobola okunnyamba weetaaga obuyambi so si kumala gagenda ffa weewaawo gwe mwana Katonda ali yatugoberera atwagala we balituwa bwesige we balituwa
muliro gwo gusooka nze no musonga za mukadde waffe chairman ntegeddemu ekintu kimu nti obuvunaanyizibwa tulekerawo obupimira ku ndabika obuvunaanyizibwa buba mu bikolwa ndabye abantu bangi abagaa nti nandi kufumbiddwa naye toyambala jento nandi kufumbiddwa nenze njagala wa malaasi nandi kufumbiddwa nenze njagala atalina malaasi nandi kufumbiddwa nenze ndabikidde okusinziira ku ngeri gye weekwatamu naye atalina buvunaanyizibwa kubanga oyambala nnyo essapatu n'enniigiina ebintu ng'ebyo bitukubye ne bituteeka ewazibu gumwana Katonda ali eyo omuwala ali eyo omuto naawe omuvubuka ali eyo omuto ndowooza twandisabye Mukama atuwa amagezi nga tetufudde nnyo ku byandabika atuwa okubikulira n'amagezi tulabire eddala oyo omuntu asaanira mu bulamu bwaffe nga besinze ku ndabika kubanga endabika ekyuka waliwo agaa nti anze nandikwasiza naye ate onsinga obukulu nandikwasiza naye ate onsinga obuto nogaa nti ate obukulu n'obuto bina ebikwatagana n'obuvunaanyizibwa nebaza Mukama azze nga atubulesinga ne bakadde baffe abalungi nga bano era nebaza Mukama azze nga atulungamya nga tuyita mu bigere by'abakadde baffe abalungi nga bano ekibuga Makindye kya Ttendo tulekerawo kibrandinga n'obumenyi bw'amateeka nedda bakadde baffe nga bano bakitegeka bulungi era naffe tugenza okukijjamu nga twegombye bwegombi tetwakijjamu lwalinnya nedda twegomba bikolwa ngeri gye kyategekwamu emiti emirungi akawewo ebyenfuna n'ebirala so tulekerawo branding ekibuga kyaffe olw'entalo n'ebintu ebirala tukyagaza abalala nga bakadde baffe batikitwagaza tukyagenda mu maaso ne programu ya omukyalo ne yasudde omulambo osanga era tujja kubona episode endala nga tufunira ddala ekyadde ku ground naki ddala ekyamutuuseeko nze nzikiriza ni Katonda yatuwa omukisa buli tulinnya tutwalewo bana Katonda abali eyo buli we tulinnya tuganje buli we tulinnya tufunewo buli we tulinnya tujjukirwe nti twalingawo naye kigenda kuba kyanjawulo tugattako eddiini ebikolwa ebirungi eri ensi yaffe okwetoowaza ne respect nze nsuubira bingi bikyajja naye nga tuyita mu kulungamizibwa bakadde baffe nga bano bingi tugenda biyiga era bingi tujja byandolinga kulatuna n'ensi yange mweraba